Aha, bannange abatuuze mugamba kimuli mutya. Mujebaleko nina essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba nga bannange nziramu okubaako kyenjogera eri abantu. Sajja baali bamazeewo bakola ebintu bingi. Ngenda kukola ka video mbannyonnyole, in fact sigenda kukola video, ngenda kukola press conference nga nakutuka Uganda mbannyonnyole ABCD byonna ebyaliwo. Nebaza omwami gwe bayita Tamale Mirundi, mbadde nfollowinga bu video bwo mbulabye kati, naye Tamale Mirundi weebale nnyo mukulu wange. Wategeera abasajja abo n'obategeera obubbi bwabwe, kati kanzije nkuyambeko tubaanike. N'obategeera obubbi bwabwe, bakoze ebintu baagala banyage, naye ng'obbaani bamafiya, nze ndi mafiyoso. So li bw'aba mafiya, nze ndi mafiyoso, kati kiba kitegeeza mamba singako eddaala. Bakoze ekintu abo bennyini no be bavumaganya gavumenti simbi, ffe gavumenti yaffe simbi, era muzeeyi mwebaza nnyo, akoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga abadde mu abo abasajja modolo eyo ng'abafuga. Naye kati ekintu kye balina ate bamulwanyisiza muli abalabe bali muli mu sisitimu. Simanyi kizibu ekyo bwe tugenda kukikola, naye nga tufa emisaayi emito tugenda kusitukirawo, tugenda balwanyisa. Tulina kweyagalira mu ddembe lye tulina ne tulwanyisa abo abalabe, oba okitegeera, kubanga sitwagala mivuyo mu mbeera. Kube bateekawo embeera yonna gye mulaba teva ku bukulembeze, no, eva ku abo abakyama bali mu sisitimu. Era banaye mbabuulira mulina okuba abeegendereza ku mbwezo, oba okitegeera. Simanya bulooya buno bulooya bubusipi obutasoma mateeka obukola endagaano, bwefuula mbu buli international. Simanya buno babuyita bubusipi modolo bwo. Tuyina okubakolako. So nsituka kati ngenda Uganda, amwe senior citizen, bwe mba nga ntuuse Uganda. Yo gavumenti simbi ba mafias, era tuyina okuyambako muzeeyi mu kintu ekyo ky'abamafiya. Bo tuyina obbakolako. Bavubuka bannange, muve mu eyo embeera ey'okkaabe ey'okwekubagiza, musitukire wamu, mwerwaneko nga mukola ku bamafiya. Abamafiya bali mu sisitimu, baabawa ebifo ne badda mu sisitimu, naye ng'abakulu bo tebamanyi bye bakola. Kati bo bakola bavumaganya gavumenti. Naye nze ntambudde mu nsi wano Sweden, nawo we mulaba wano wendi, amateeka gaawo prosecutor aban'amaanyi mangi nnyo, nti olaba nti omuntu bakusiba emyaka 2 nga tonnaba kugenda mu kooti kuwoza musango, ekintu ekitali Uganda. Why? Kubanga Uganda tuyina emirembe, kubanga Uganda tuyina system entuufu, okitegeera. Naye embeera eriwo nti olaba ne wano Sweden nti mbadde mukomera for almost 2 years. Kati lwakuba nti bo bano bagagga nti bwe bakukozesa, bwe bakolako ekikyamu nga kino bakuwa remedies, bakusasulira, era bagenda kusasulira sente mpitirivu. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. Tukomyewo ne story eriwo olwaleero ya mwana mulenzi omugagga omuto omukulukulu SK Mbuga. SK Mbuga anyonyola ensonga lwaki bamusiba. Ye kyagamba nti bamusiba mu bukyamu, ate akkiriza nti nno okusibibwa kwe kuliko abamafiya wano mu Uganda abali baagala okutwala ebintu byegamba ng'eddwaliro n'ebyobugagga ebirala byalina, nga bayise mu lukwesikwesi okumusibako emisango gy'ensi yonna. Olwo bwe bamusiba bamusalira oba amayisa oba obulamu, ebintu bye bibe nga bigenze. SK Mbuga yaweereza vidiyo eno nga ali mu nnyonyi ngadde Uganda, kyemanye essaawa eno yatuusedde Uganda. Naye mu vidiyo eno ayogera amannya g'abamafiya, mulimu 2, ndowooza kati abadde anoonya abamafiya mu Uganda, mulimu amannya 2 g'ayogera. Ogenda geewulirira gwe kennyini ng'olaba vidiyo eno. Saagala kwogera abamafiya mbatya naye ye yagambye mafiyoso talina kyatya aba abasingako. Mu kusibwa kuno nno omukulu SK Mbuga amaze emyaka 2 mu kkomera, ng'omwaka ogumu yagumala Dubai, omulala n'agumala Sweden nga bamusibye. Amala n'annyonnyola n'agamba nti ye talina buzibu na gavumenti ya President Yoweri Museveni, in fact agiwagira nnyo. Naye agamba abalwanyisa President Yoweri Museveni bali muli mu system munda bwe babulwanyisiza,
era nga be batayagala Munnayuganda yenna avaayo n'abeerako ne kyakola kuba yagambye mbu ye ssente azijja mu bazungu naye bw'aba azijjayo talina wadde kyabaguza alayika abaguza mpewo mbu ye tatunda mwanyi tatunda kasooli alayika atundayo buwongo bwokka najja ne ssente kati bano bamafiya okumwagala okutwala ebyobugagga bye ate basibe omuntu akozesa abantu abasukka mu 300 kiba kintu kibi nnyo. Mu video eno yebaza omukulu Tamale Mirundi muze mulaba Tamale Mirundi ngalwanira SK Mbuga ngagamba mafia bamuli obubi amwebaza era kimanyi omukulu Tamale Mirundi yagudde ddamu bintu omugagga yakomyewo enyonyi yatudde first class yonna bayagisa simanyi oba yabadde air bombard yakubalaze ka video ngalaba TV mukaaga first class yeka yalimu nga yekwata ka video aka live awo no nga ave Sweden ayolekere Uganda. N'agamba tajja kujja mu kasirise nga babadde bamuwadde amagezi okujja mu kasirise yakomyewo wano kulwana lutalo era akomyewo kulwana n'abamafiya kubamaliriza once and for all abamafiya abamale. Agamba abamusiba tebakozesa diplomatic channels ekitegeeza nti emisango gyabwe gyonna gye bamusibidde gyabadde gigwa olw'ensonga nti tebayita mu means ntuufu okumusiba. Kati emisango gyonna tebagamba nti yagiziza oba talina misango wabula bagiroopa bubi era bagikwata bubi n'engeri gyakwatibwamu alabira ddala si ye erina okuba entuufu era n'olw'ensonga eyo omusango n'abanga yaguwuuse buva omugagga yakomyewo e Kampala akimanse. Sigenda kwogera bingi omulundi guno SK Mbuga yagenda okwennyonnyolera ye kennyini kikyategeeza olutalo luno saagadde luyingiramu kandolekere mafiaso ne mafia SK Mbuga mafiaso SK Mbuga ne ba mafia bayogedde kati gabadde ayagala okumanya ba mafia abo mu Uganda SK Mbuga ayogeramu babiri mu ka video ke tombuuza amannya geewulirire sirina gabinnyonnyola ng'ate yabyogedde waali. SK Mbuga yagambye ne opposition bino ebyokubeera nti muli mu opposition muwakanya government mudde eri mujjewo akajanja temulabanga nsi eri mu mirembe ng'eno nti era ye awagira President Museveni tawagira opposition era azze kuyambako President Museveni kulwanyisa abamafia abali mu system abasuula eri ebbali abamalirize olwo ekiba kibe. SK Mbuga nga alya butaala asuubiza nti nno eddwaliro lye ligenda kuddukira ku speed eya yiriyiri alimalirize libenga litandika okukola ku bannayuganda. Yebaziza buli munnayuganda amusabidde amubeereddewo aleesa amawulire nga mu butuufu nga ye gali ndowooza awo aba atwebaza amawulire nga ye gali mu butuufu n'agamba yetalabanga nsi nnungi nga Uganda. That is SK Mbuga for you. Tulina kulwanyisa bulwanyisa lutalo tuba tulwana luba lutalo celebrating obukulembeze bwa Museveni tulwanyisa aba mafia bali nabo ate nga tukisobola kubanga tusobola obalwanyisa tebalina kye bali bajja kutta naffe tujja batta temubatya tujja battira ku Facebook tubakuba ebigambo bibayitemu muboche ebigambo muboche eggwanga lyonna mulizibula amaaso babeere nga bategeera ekigenda mu maaso mubazibula amaaso abantu amanyi ategedde azibule munna amaaso baleke balimbalimba babuzaabuza simanya waliwo embeera eno simanya eno mbeera mbi tewali mbeera mbi mu ggwanga mukwataganire wamu ekintu kisoboka okutereera bagezaako okuteekawo mbeera kushekinga kukisuula okitegeera bagezaako okuteekawo mbeera kushekinga. Nze kino kyembagamba nze nabajjajidi abasajja bakola ebintu ne babisindika ku Facebook ne babisindika ku blogs kuki nze ebintu ngenda balaga nga ntuse Uganda nja biteeka ku screen webiteza TV zonna mbirabe ebintu byebagamba nga byebanteekako era mugambe abasajja nga baddangawo ne bagamba ya kituufu kati omuntu ng'atyo ayogera ekituufu nze siri anti government nze njagala government yange naye omuntu addaawo n'agamba kituufu kiba kitegeeza alina ekigendererwa ki basajja bali muli bebaagala okusuula ekintu bebaagala okukyonoona bebaagala okukyonoona. Nze mbabuulira tulina obbalwanyisa tuteekewo embeera okitegeera tuteekewo embeera ng'abavubuka nze abavubuka mbabuulira muve mu ebyo babeerewo embeera ng'abavubuka tugenda kutereeza ekintu kigenda kutereera kintu kirina okutereera si bwe kiri wamma
Bannange nga nsanyuse nnyo okulaba abantu nga bakyali. Bannange mwebale kunjagala ate n'ekintu ekirala. Naye ng'okusingira ddala mwebaze nnyo Honorable Rebecca Kadaga, State Minister for Foreign Affairs, Mr. Okello Oryema, Minister Okello Oryema, Honorable Eli, Ambassador of Denmark, Mr. Sentong, bannange mwebale mwenna n'omulala the Minister of Justice General Honorable byonna ebitiibwa bibyo ssebo ate ng'oli muzeeyi wange Kayindo Tafiire. Bannange ebbaluwa nagiraba era ebbaluwa eyo yantuukako. Weebale nnyo, weebalire ddala muzeeyi, mwebale kunnwanirira, mwebale kunnwanako. Kanzije Uganda tulwanire wamu olutalo luno. Mwebale nnyo, tamale mirundi. Musajja gw'oli musajja nnyo era weebale nnyo, otegeera ebintu, wategeera wabuuka n'otegeera mangu ebintu. Okitegeera. Naye nga mwebale nnyo bannange bannayuganda, mwebalire ddala, mwebale nnyo bannayuganda, mwebalire ddala. Kangende waka ngenda kukola akantu akakola ki ngenda kubalaga ebintu ebinabajja enviiri ku mutwe mwe nga mukyawoza nti gavumenti tebanga kombi. Ngenda kubalaga akantu, ngenda kukola akantu akanabajja enviiri ku mutwe, ngenda balaga ebintu ebinabajja enviiri ku mutwe. Kale mweraba kati ngenda kuloginga off kuba nnyonyi esituka tulabe ebinagenda mu maaso kambe tusinkane Uganda. Mwebale nnyo. Yavudde mu kkomera omusajja, ndowooza tugenda kuddamu okulaba ku zi Arab money, gold money, ndowooza aze bulungi ne gotrace netera okubaayo, tujja kulaba. N'agamba abamafiya abo nabo bakola omulimu munene nnyo nti bwe bamusibisa eri ne bayunga wano ne mukyala we naye ne bamusiba bibye. Kati awo ne babanga bebeetoolerako obanga ebintu bye bisigadde awo. Agambye akomyewo birwanirira era tagenda kusamukka, tagenda kusamukono paka nga anunudde buli kimu ng'era n'abamafiya abamaliriza. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. We out.